Abasuubuzi b'omu Kampala bakolera ku kizimbe kimanyiddwa nga The Arcade ekisangibwa ku William Street olwaleero bakedde kwekubamu kutaaka ne beekalakaasa nga bawakanya bannannyini kizimbe kino okuba binika omusimbi kyokka nga ekizimbe kitiiriika. Batwongeza buli mwaka. Ekizimbe kitonya. Engoye zaffe zitoba. Abakazi bange bakyagula ngoye. Baagala tukole tutya. Tuli bakazi bukazi. Ekizimbe ky'abayindi tetubamanyi mannya. Bano bagamba nti buli mwaka abayindi bannannyini kizimbe kino babongeza ebisale eby'obupangisa ebitundu 5 ku buli 100 kyokka baludde nga beekubira enduulu ku mbeera embi ekizimbe kino gye kirimu nga bannannyini kyo tebafaayo ekibawaliriza leero okukeera ne bakwata ebipande n'okuggala amaduuka gaabwe okulaga obutali bumativu. Buli mwaka bongeza 5%. Okitegeera bw'oba badde osasula miliyoni 2 olina okubisamu by 5%. Okitegeera alina divide and rule. Naffe tubona tukoya akasajja kano katuyisa bubi nnyo. Ekizimbe kitonya amaduuka gonna gatonya. Naye buli mwaka nga twongereza ki? Kadde ng'ate nabo tebaasasula zaayagala bagudde ng'ate bamu tebaasasula. Kati abamu n'abagana. That means he has divide and rule. Kyokka babadde bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa poliisi n'ebalumba era okukkakana ng'abamu ku bo bakwatiddwa ate ekiviiriddeko abalala okwongera okwekumamu ogutaaka n'okukola effujjo. These are the purpose of addressing issues. You get me? Why? You are public nuisance around. Let's go. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bagambye nti basusse okunyigirizibwa abayindi bannannyini kizimbe kino nti era baagala ensonga zaabwe zigonjoolwe olwo nno balyoke baddemu okukola. Agenda n'ayongeza rate naye nga tannakyakoledde. Naye abamu abaguddeko tubasasudde n'abamu n'abagala. Alina divide and rule. Tubeerawo ng'ebintu byaffe byonooneka. Basooke batereeze ebintu byabwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weyesigire tumutuukiridde n'atubuulira ku bigenda mu maaso ku kwekalakaasa n'emisango egigenda okuggulwa ku bakwatiddwa. Kibalizi John